This is Inside Out. Mirundi oli musajja muganda. Budde ki omusajja mwaddirayo okusaba abakobe yabawa ogula omukyala okusaba byawaayo nga kati bwe tukiraba mu mawulire. Busiru bukopi naye baleeta ki? Obwo busajja buleeta ki? Obusajja obwo bwavu buleeta ki? Baleeta ebirabo. Ebintu by'omu Buganda byagundi mokali baddira kasobola banga beetisse bangi ennyaanya nnya entula bbiri eki tebalina bye baleeta babisumulule embwa ezo zibisumulule ennyaanya nnya embwa zibisumulule. Olaba omusajja nalaba ajja omusajja ku TV bw'aleesa ebintu bingi ng'akakooti katunge butunzi gwe essuuti entunge ekunukira tosobola nagula made in naye kaleesa obujoozi bwako buli omu musiru yeeraga embwa. Kyogambye gwe tosemba musajja anona bintu bye ng'omukyala yeeyisiza bubi. Waleeta ki? Nedda waleeta ki? Entebe ya taata gikime embwa gwe egula baleeta furiigi. Nedda gikime busiru nze gambubulire weeraga ne zeeraga embwa ezo tewali bye baleeta. One bugende buleeta embuzi kakube akakuleetedde embuzi. Ffe mu Baganda embuzi ekola emirundi eki embuzi omuwala afumbiddwa nga mbeerera maama we ali akabuzi ka lunaku lumu ate akalya yekka temubeera munyo. Ka lunaku lumu? Yes. Akabuzi ka lunaku lumu? Akabuzi kaba ka lunaku lumu kebawa omukazi azadde virgin ate akalya bwomu ate mubeera munyo. They did not want to make it commercial. Era ffe mu Baganda n'ofuukola artificial virginity abaana bo bafu. Mirundi vaayo eriyo ekintu kye bayita artificial virginity kiri luddawo? Tugikola. Eriyo artificial virginity? Tugikola dde omukazi omuwala tumutuuza mu ddagala n'addamu n'abumba ne bw'oba oyagala mukazi wo oddemu oggolebwa obuto. We have the medicine atuula mu ddagala n'addamu n'abeera virgin. Naye bwe muli embuzi nga it is artificial buli mwana gwazaala afa. Kakati that is embuzi. Embuzi ey'okubiri ekibbo ky'ennyama y'embuzi kyekigula omwana omuwala. Embuzi ey'okusatu gye baleeta kakube n'entuyako kakube n'obusiru bwako. Embuzi egimuleeta emisana bwegireetawo ng'ekuba emiguno ekutta buli gye bagiyisa yonna ku piika apo kitegeeza bwe tukima yayendako dda tugiteyamumukirano. Embuzi ey'amawumu embuzi egenda kubuka emisana bakuba abagireese bakube nesenga omukube n'ekidalo ekikube ku ttaka. Naye buli basaba ente n'embuzi. Nkugambye embuzi ereetebwa ewaka ya virgin kaba kato nga ka lunaku lumu n'essuuka bagenda nazo senga agenda nazo tukonfam was a virgin. Embuzi ey'okubiri ya mubibbo ebansava ennyama. Embuzi ey'okusatu y'amawemuukirano nti tuleese muwala wammwe yayendako bagiyingiza kiro gireete kokube ne bawazze nabo. Muwala waba yayenda okuba aleese yayenda kopiikako n'entwe zaabo muwala we yayenda teyeekuuma yayenda gireete embakubu bwe muba basajja mu gireete. Kakati ekyokubiri mbwente omanyi obwo obusajja obwogezi bw'eku mikolo nakati neekaana mbu nakati ebintu ebyo tetwabitwalanga ku mikolo. Omuganda tatwala munnyo ku buko. Omunnyo tegudde gye guvudde gusala naye buno bweriika bwebuti buno bweriika buyina n'abagemi buyina naki buyina simanyi akulemberamu obwo nabugobeebwange kenkwatirayo nga mukaleesi. Okwanjula otegeerako ba MC okwange bibuba MC ab'emikolo wange tewali kuzannyo katimba musoyi tuli mu lukusekola simanyi abagemi bagemi balwadde mboko gye nfuumula togiraba bwe nfuumula emboko temudduka. Naye mirundi ewange waliyo discipline. I don't believe in dramatizing. Omukolo gw'embaga okwanjulibwa okubeera serious. Yes, ebyo biri part of okwanjula. Simanyi waliyo kasomba simanyi akola ewange tugema abagenyi bayinza okuba bagema abagenyi ewange bikubeera yani mwana wali gwogema abagenyi abazze siriyasire nze twagenda okwanjula mukazi wange omukulu nesanga yekisajja
tali ayira so nomukazi tugende ero seyawa wali ogera ero kino mbobubwa nekitubala muli bamekakoma nnyo waguze ekiwano kisajja gwe waguze ekiwano tula ku ttaka kaki omwogezi wewaabwe namutuuza ku ttaka ne bakuwa omukazi buli omu yali ekyenyiddwa okunona senga ebbaasa ey'enkumi 2 kati bakima ya 12 nalaba omusajja nga n'entebe ze yatutte ewaabwe w'omuwala tewali siitingiriwo nendebe kasajja kalanga keereega kazi n'omugagga kaddidde kigundi kaddidde kino kifiriigi ekikadde oba kakijja katwe banne waki bakizinze mulabe mwavaamu biku so abanonayo ebintu banonaki the westerners abaddiranga ente ne bazikima babijjawo dawale bagijja reclaiming dawale mu bateeso the woman wants to bring back the cows abakuswazizza kakati these were guarantees. How did Baganda guarantee the future marriages of their daughters? One, omwana omuwala bwe wajja ayagala omuwasa musindika security service ewaabwe w'omusajja ne mukebera ku malaalo oba bafa nnyo nga bato oba baki oba balina olumba olubalya oba balina ekitebe ne bali ne babaweereza temunnalabagana eyo yeta security service okutegeera famire yammwe n'ey'abaana mulina kye musharinga balinamu obulwadde balinamu ki bagwa nnyo ensimbu balina era wano ebusoga there was a story in ebusoga omusajja yali abaana be tebafumbirwa nga musezi nga tebamutegeera nti awo bali abantu nga baala be tebafumbirwa very beautiful girls nga tebafumbirwa balina ekitaamu ate omusajja yagendanga n'ayogera n'agamba muze kwogereza wamuwanga mwana wamuwanga alina ebigenge nze bannange temugamba nti sibabuulidde n'adduka emisinde n'agenda new'omusajja agenda okwosa muwala wamuwanga naye n'ayogerayo nti muwala wamuwanga alina ebigenge ate nammwe abewamuwanga n'abagamba nti omusajja oli alina ki omuko wammwe alina ebigenge kakati ngayo amagezi ge gali bwe gati nti buli lwakusatu mu katale k'emubuulo mugende ku mudaala ogujjanjaba ebigenge mulabe nga tabeereewo kati olwokuba mwenna yababuulidde mwenna mugenda mwekwealaba munne natuka yatta embaga okutuusa abantu bokuja omusajja omuli yagamba naye nedde omwana ono mbadde mwagala nnyo yebikkuleko oba binkwata nga kuliko alina ebigenge nga tekuli embaga netutandika okukolaki kakati ekyokubiri omwana omuwala ng'agenda okufumbirwa maama we amutuuza ku mubiri n'amulera okukola ki ogusemba ate ne nazaala weeri n'amulera afuuke ki omwana wa siri omwana omuwala ekitanda kyabadde asulako fe abaganda tukimenya eno tebakyali wammwe okyalanga bukyazi era bagendanga bakaaba but seriously how should a man deal with a wife gwawasiza expensively n'atatuukisa byamusuubiramu kati ngo yagimaze n'ayagala best man musajja nga mubinzi nakana akasajja bwekatunulya ka best man kaliwekati kalinga oludda lw'ente enkadde okalaba kalimu supu akakasajja ka best man okalaba katunudde wekati olaba ekifaananyi kyekatunuza bweki katunudde wekati saba kakalakaladda kalina oluba bwe ruti nako kagwawo kekaluta omugole n'akakazimbwa yakasangawa kakazimbwa kasola obukazi obwemula bwebakubimu katunula bwekati katunula olaba ku pawuda akafaanana kati akalaba fiiti kale afaanana ati kakazi kabi yakawona yawona embwa naye this man is primitive asaba ebintu is primitive agamubinzirize kuba oli yayenda you were divorce wabireeterani tubiwandiike yangonge bemiggo n'ekitw ekyo nakyo bwe kitulikidde nakyo olaba ekitali mu magezi kanako kali kati kalinga kava mu kofi ne bakazaala kino nakyo kiri kiti byonna tebirina magezi ne mukazi waayo nako kali kati kalinga epusi so by arbitration tewandisembye muko kunona bintu byeyaleetawo anti muwala wanvuddeko nabireeta lwakwagala izikyekala nti ebbanga lyomaze naye gumulidde embimeka busiru oleeta ki abawala abo abasinga obungi bwe baleeta emmotoka bagijja mu bondi ne bagizaayo they have these vehicles
kujja kweragirako oliita kigomesi oliita kibyokima ekanzu ebbiri zino kanzu zemitwalo ebiri gyokima gwe embwa gwe ekanzu emitwalo ebiri buliita kiembwa eno seggwanga ennya zokyokukyonya kasajja gwe bukopi naye nti muwala otakuumye bwesigwa losi amafuta bagakodiriza gwe wajja otambulamu busajja bukopi bukedde bwakuba nolaba essajja nga nalyo siru liryawo kano kalikati kalinga akokyeko omuli wakawalambwa kalinga pusi. Don't use those silly people to judge baganda nti omukazi anobye nkimenye ebintu ewaabwe babitereka where they listed nende ekisajja kyera tukiraba nti kisirinze peyaba nabasajja kano kalikati kalinga akalwadde akabadde ku cupa akakazimbwa kalinga pusi kirikiti oba kinyijanja kuba kiki kyatwala omukazi ku mizigo owasa oli ku mizigo. It was a marriage based on deceit. bwali bulimba nebamukibako nekitwasamira bwe bali kubbako emmotoka tolyebaka olifiirwa kitawe tolyebaka kati omulamuzi akyala atugamba kati mukwawukana proof nti wakwata mukazi wo mu bwenzi yeyeetagisa nothing else. baba abalamuzi mbasekerera. Do they know that people divorce every day? How many people go to unofficially? Yes. How many people go to those? Never take off from a week you go. Yeah, enough. These courts are helping a group of elites. People divorce their wives. What do you mean by every elites? day? And in my opinion, if it is a question of the woman and the man, the moment you detect it, your man has changed, learn how. The moment you detect that your wife has changed, leave her in that house and go. Musitadinge, I'm going to write for you. Kiki ekireetera abafumbo okwawukana? What? Nti omukazi yenna bw'aba afunye finance empowerment, reduce your control. In many cases, ababaka ba parliament marriages zaabwe ziruuninga zifa. Why? Tigwe omukazi wagenze mu parliament atandise okufuna miliyoni mmeka? Afuniddewo miliyoni 3 kakati agenze mu gurupu endala avudde eno gy'obadde omucunya n'ez'akameeza. Abasajja basinga obungi obusiru kanongoose mukazi wange. Omukazi bw'omugulyanga gomesi 2 gule suuti ezizo 3 kasi omukazi atandika okugamba nti owe wange weoyo genda nzije ng'owedde owe wange yoyo owe wange yoyo nga akulaga toliiwo genda nzije kankusange. The moment one of you oversteps the other, the marriage has gone. The marriage has gone. That's why nti Margaret Thatcher nabagambye he was married to a man who was a very big successful businessman. Makeri Bawe was a professor. Naye gwe mukazi bamujja tomanyina bamuleeta namuteekamu sente ne bamutwala gye banamuliira amangu noga nti marriage ejja kubeerawo. Ffe we twakulira ng'omukazi bawandiika ebbaluwa kubuko ewa ssezaalawo ng'ebula emyezi 6 olumbe lubeerewo. Omuko Mirundi tukuwandiikidde nga tukusaba okkize mukyala w'omuwala waffe ajje mulumbe. Yes. Ebula emyezi emeka? 3. Why? Omukazi ng'ayogerera ewiiki 3 aligendako ewaabwe talina transport. He gives you time to give her to prepare. Kakati imagine a woman who drives herself. Tena kyeyetaaga takwetaaga ko transport muna yakusiibula emyezi 3 tekyetaagisa. Era bw'okuba essimu ng'akugamba abaana be bakubulye we bazzukulu be jjajja mwali yagenze Machaka yagenze Jinja close the door, he's not coming back. Kedoli kokolo otyo n'owondera anti bw'oba omukubira essimu ng'akubuuza natutte ki ekikyo. Your keys are there. That is
ebyo mubadde munoonya mu equality. Yes. Women emancipation. Era abantu- Bintu bya Sarah Opendi byabadde Yes. atunoonyeza Anti ebyo. bo balina failed marriages. Buli olaba ayogera ebyobusiru alina failed marriage. Era abasajja basinga okutta amaka g'abannaabwe baba balina failed marriages. Bo byabalema. Oba baali humiliated long ago nga nabo babatwalako abaabwe. Psychology akutegeeza kalakita y'omuntu ti omukazi kasita omuta najja mu kiraafu ey'amaanyi naawe weeteekemu. Singa Sipeesoza Wandera Kazi bwe yafuuka vice president baawe yinginiya n'agenda n'abeeranga mu private company nga yakwata enguudo ez'amaanyi yakwata emirimu egy'amaanyi tebaali awukanye. Naye ono kati yalemera muwalagi ate Kazi bwe yali agala nnyo baawe. Oli alinnye status eri waggulu ono ali mu Yes. waragi bintu bwe bityo binene. Yes, naawe baawe Sipeesoza Wandera Kazi olwalifunye obwa vice Kazi bwe yalifunye office ku Workers House ng'akola deals ennene through his wife. Abazungu bwe bakola. Naye muwanga tojja kulowooza nti ojja kusigala nga bw'oli ng'omukazi minisita. No. G'osigale ng'okulubuse ye yaapuguredize naye l'osigala ga my wife. Mukazi waakolawa nti zane mupya ate gw'okolawa. Tuli eyo mu kabaawo. Tuli eyo. Omuliira ajja kudda ku weekend akomawo. Atandika n'okutakuwa bisoobooza. Akomawo nga babiseeyiseemu. Kubanga you are not good. Nze ndudu y'abasajja abo. I read a lot. But nentunuulira n'endaba. When you look at Kiruba was a simple trade unionist. But when he knew he was going to become a president of Zambia, yakwata mukazi n'amutwala e Bungereza n'asoma how first ladies behave. Is it a big lesson also? How first ladies behave? Era mu bakatoliki balinamu abagundi mulimu abasisita oba n'abaguleevi. Abasisita tebali married naye bane group endala is married to big people. They are trained to get married to big people. Omulamuzi bw'atugamba nti okwawukana n'omukyala you must prove obwenzi adultery. The only yaliseewo ensonga emu yokka prove obwenzi. How are we going to do that? Oyo simwogera nako. Oyo ayina eyamuleetedde omusango agusale bw'ati. He is preventing and eliminating corruption of a marriage apart from marriage. Whatever asala omusango oguli bwe guti. Olaba yagusaze mu biki ogamba? Kati nga owuko. Abakazi abasinga beera ku boosi baabwe. Kati bagenze London mu meeting onookwata lubaati ogendeko bakwate. Naye omulamuzi musajja. Omulamuzi oyo musajja. Omulamuzi musajja. Ate nga muyitidde okwawukana n'abantu lwansonga eno n'eno. The only reason you should separate is a religious leader. Ate talina na monopoly mu mutwe gwe. Why? Ekereziya egattula abafumbo. Nsonga endala. Oyo talina. Oyo yatumalidde budde bwaffe. People separate every day without going to abawejimba tunulya butunuli tebamanyi reality. Tuyinza kuprovinga tutya obwenzi bw'omukyala? What evidence are we going to take? Nti yazaala omwana ebbali, is that enough? Ate nga ndibaga nti yava genda obibuuza oyo ayogera by'atamanyi. Abo abalamuzi tebali mu reality. Ate bano babajja mu chambers. Failed gundi lawyer yakola obulamuzi. Abasajja beekolera sentebe bakatende sentebe bw'obalabayo. Tebayinza. Kakati bo bano afuna omusango ogwo n'agukolerako experience n'abayitinga abantu bonna. Bulijjo otugamba nti omulamuzi alina okuba ne landmark judgment. Eno landmark judgment oyawukanira ku eki bwenzi onule. Ekyo tekiri era kyekibaddewo. Let me tell you, Uganda download Museveni's first address to lawyers in 1986 addressed the same issue. Museveni yagamba nti bw'otamukwata okola ki? Tusobola mukwata mu bwenzi kati okole kyako. How do you remain with somebody you don't want? Long ago, myaka 40. Ono ali ajani ne wiikize talina kyeyasolovinze.
I think he's going to stabilize marriages. Omukazi mukambwe, omukazi addakiro mwawukana kati akakintu eki byabagagga ku sharing property. Oyo temuli, oyo tayina kye yakoze. Babagoba ekye nakati waliwo agobi. Waliwo n'atamanyi nti waliwo waawiije yakoze ebyobusiru. But I like it the judge. Omusajja we London eyasentensinze omuwala eyatta abantu. Oba abo babazaala wa? Oba omulamuzi ng'oyo bamuzaala batya? Do you see his judgment? Omuwala gwe basentensinze life imprisonment. Ayina shuma, ayogeza magezi, ayogeza kumanya, ayogeza knowledge. Those are the judges we have. Balamuzi babapangisa n'ebalamuzi abo baso. Naye ono omulamuzi ono ye tuli mufunako ku grade yaffe. N'abaffe balungi. Kagale bakangubuulire. Babatwala ebweru okukola. Omanyi Zairaafu era mu African countries. Yomukyali ababisi Zairaafu. I have a bias ku mateeka. Kwansiga kkiririzaawo. Nze ndi musajja wa 10 Nze ndi musajja wa 10 oyagala kuta abantu kubamalawo. Obwo obusajja obulogo obwo. Obusajja tebuwuliriza tebukola fair hearing. Ko kakola bukozi. Tebayita mujulizi. Tewaba mujulizi. Tewaba mujulizi. Tewali fair hearing. Ate fair hearing. Yakukola. Leko ekimanyi nti African traditions are fair. Sure. Yes. Bw'oba tolina ky'omubanja taka. Naye anti eddogombo lirumba omuntu notta omuntu. Teekayo empaabi. Ng'ayina kye yakola. Tears. Kagani nkobera negamba. Nti judgment endala yanseseza ye yakayigula. You don't hide behind your role. Kakati did kayigula kill people abajja okunyaga ente ze. Nedda. Whatever he did it as Inspector General of Police. Enembu baatulugunya abantu nga ye IGP kati baga nti yabaaya nokula. Kati bali safe. Abaliko kati bali safe. Bakulenga begendereza. It comes back to you. Tuli mulamuzi akola kintu ekyo. Nakyo kiranga kintu. Tuli mulamuzi akola kintu ekyo. Is that wrong? Ande nkubuulidde. They carry your cross. Omusajja w'Ebungereza eyasose n'adifayine mada n'adifayine omusajja n'ayogera kakati kankubuulire. You must separate two things. What you did outside your office. Outside office, yes. Because human rights constitution is stressed. There is no case that can be dismissed on technicalities if it is related to human rights violations. That's one. Technicalities don't count that much. The constitution protected. Kakati, constitution outlawed torture. Yes. Era nekola individual responsibility on torture. Constitution ekola ki? Tekiriza mu torture. But how can a police officer in Uganda extract evidence? Kuba miko. Kubanga it's a method. Mu intelligence you are torturing to get information. Ina kuma bakayita the lie detector. Lie detector nkakutega. Nekambule ntuyogera bya bulimba. Nekati mu Uganda. Bayinza okubuuza abantu 24. Buli mwagenda kubuuza saawa ezi, you lose your consciousness. Notandika okulogota. Because really oba okooye. And that's what they did deliberately to exhaust you. Let us assume Kayibula violated his word, could torture. Never gamba nti bajudges bennyini talina kye yakoze tebalina kye bakoze. A judge who wants to help society does this. Does this. How do he handle? You've brought me a physically tortured person. Like a bebajjangawa. Enalufenya. I dismiss the case with cost. Immediately. Kubanga torture is not allowed in our constitution. Why did I remind him? Agenda awone tuddemu tuguwulire. Ekyo tosobola kikola ono omulamuzi. Excites people. Enjo emisango giba gikuza emigule. Nanti kiba kitegeeza Mirundi. Bekayigula kuba akolagana ne muhozi mukube. Naye ate nammwe abaliwo mmwe abanoonya bodaboda z'abantu omulamuzi abasse bali bakuba gye bujja.
mbadde nga tebataddewo obuvunaanyizibwa nti bw'obeera mu ofiisi Andi nkubulira. labirira abakozi bo kuba bye bakola tuli bikuvunaana. Balina bye bakola, balina equipment, abatalina na motoka, abatalina naki. The safeguard is only one. You bring me a man who is tortured when I'm a judge, presiding over the case, I dismiss it. Mugende musasule. Tebaddamu baleeta. Where does this put out? Babadde bakuba Kayihura as an individual. Baali bakikoze kodi. Let me tell you, abasajja bano babi. Kasomodya personal vendetta ne mugiteeka mu national issues mbamwe. Abo temuli. Ba muntu omu. Temuli. The judgment is not fair. It is repercussions. We are putting individual responsibility on torture to individuals abali mu office. Handle, supervise your people. Amateeka bagateekawo tewali implementation. Abantu bangi abafa ku mulembe gwa Kayihura mbu. Omanyi abalamuzi abo kye baakoze. You see, fe tuyina kye tuyita adverse impact. Nti the moment lw'ogateeka omusolo omungi, you were given a chance kuba defaulters okuwa enguzi. Kitegeeza. If the official channel is very expensive. Era you are going to see, abalamuzi abo, you are going to see a chain of cases. Somebody will just come out. Abasajja bano babeera mu nsi. Abantu ala obujulizi bwesiisobole. Amubalulira. Bo banywa bokka bakola ki? Abatamanyi reality. Amubaluliraawo. Fundamental monitor, fundamental landmark judgment. Temuli. Nothing at all. You don't find it? Yes. And nze nkubuulira nti versus reality. Kati bajja kutta batte. Abantu ababawaabira bajja kutta batte. And you're going to see mushrooming case. Ng'atudde ne wuyigizi, atudde akajanja, kabampaani. Ebizu bye balina. Ejjajja alina okutegeera what's the impact of my judgment. So what did you want the judge to do? Because the judges and the parliament make the laws. Yes. They have made the law. Fetufunye ekizibu nti bonna bakatemba. They are drama. All of the institutions are drama. They operate on drama. Okay. Abantu ababona mulembe gwa Kayihura bafune batya judgment bagamba baatokyalingibwa amaka gasigaliwo inanga n'ekifuba ki oba enanga anywa malutayipu ekifuba kiri kikinanga enanga kakati kankubuulire enanga versus ono former MP we Kayunga Nantaba nti Nantaba was traded n'agenda Kayunga enanga n'olubuto lwe Nantaba n'agenda Kayunga n'alipooti somebody has traded me n'amawulire ag'abasiru nago ne gakuba minister survives assassination ne bamwogera n'omwogera enkya enanga n'olubuto lwe tane lyagesi Nantaba instead of suing the police eyakuba omusajja ono bamuyitaani era trading Nantaba alikitira adamu Nantaba Nantaba yeziwa n'olubuto lwe enanga n'olubuto. Kakati, is it wrong? Is it a crime to report to the police when somebody is trading me? No, it should be the right thing to do. It should be the right thing to do. His highest court prevailed over Nantaba, not to shoot. We don't know the ammunition they have. Enanga n'omutwe gwe Nantaba is wanted n'ekifuba ki ate enanga afaanana Amin. Enanga afaanana Idi Amin. See, what are you trying to say? Enanga ne Idi Amin baaluganda. Enanga nsanyusa nnyo ndaba Amin yennyini. Kati alina n'uniform empya gye yafunye. Kakati the issue is, no, what am I doing? But is the serving officer who was decorated by the president as one of the best police officers. I'm serious. Yes. I'm serious. Nti kati enanga yali tayagala gundi amubamu poliisi gy'oba owaabira. Sue the police. Kayihura be yakola tubuna ne police. Really? Yes, sue the state. Didn't Kayihura have superiors? He did? Yes. You had to supervise. Where were they?
the minister. Nze singa nali nsobola okuva mu ggwanga muno omuli abalamuzi abafaanana batonda ali bulijjo. So how does who would do So the state, because the state failed to supervise Kayigula. How about those? But Kayigula did not kill people who raided easy to steal cows from his farm. How do we deal with people who use offices? Now we kill her. This is a stupid judgment. Stupid. It is a stupid judgment. How do you want people who hide under offices to do bad things? Using state power. Was there a time when Kayigula had no superiors? Why was he being promoted? The Baganda have a saying. Can you use your bodyguard? In a judgment, Chiso Chambus. Was there any time when we did not have a state? No. Was there any time when Kayigula was under state, was not under the military code? No. Fundamental, not of a woman, to fundamental land market. There is not it. Rubbish. Rubbish. That is a stupid judgment. Why are your bodyguards humble? Yes. I think I got him. Why don't you use them to torture those who disturb you? They know, they will defy me. They will defy me. Because I'm not a part of their command structure. They will say no. So you can tell them never gonna. But I know it. See, they are not under my command structure. Sibafuga. The inside out. Ne Joseph Tamale Mirundi njagala tumalize. Bwetutyo battle ya Cindy ne Shiba. No, it's a competition. Hey. First of all, bagenda kubeera mu kifo kimu. Yes. You don't know how these people incite you to pay. Bano bakutte agasiru bagakutte. Ate bagenda kuyimbira wamu. This is a modern way of inciting you. This is a modern way of giving criminals sympathy. Mulwadde akola afe oba mulwadde afe. Kuba society is up to down. Mu 2013 twalinako battle ya Bobby Wine ne Bebe Cool. Tebaatubuulira winner but they battled. It was a battle. Ati yenkubuulira abakozi ba ssente be babikoleramu. Tekakati gwe bw'ogamba nti Sinde mwavu why is still working? Ebyo byonna kusaasira ayina amayumba, kusaasira ayina simanyi biki. Emiliyoni emu yamusuuza mu kkomera. Inflating people buno buli bwa ssente buno era munnamawulire owabukedde bwe yambozeza ekibuuzo munaku ezumbwa bwe zirya nti ebyo yinza binteekamu. Toys agenda mu competition. No. September 15. Cindy versus Queen Sheba. No, bibyo akubinga bigenda mu kola ki? Why you don't go there? Do I have a time to waste? Ebyo bigenda mutabani wange yabigenda. Naye tugenda mu busiru mbuwaawo. Obato bamanyi. Kati njigeyo ki? Njigeyo ki? Tell me njigeyo ki? You are going to pay? Yonna mutule mbabeno batule nabeno badubulire embwa. Kale ntebito binkwatiramu muwanga. Mwanga mwe highly intelligent man. Yeah, intelligent. Bibiri mu society yafu. Lati sibibeeramu. Omanyi ekikuta ekibuga. Kankubulire. Cindy ne Shiba versus. Ati babikuliyetinga nga kati waffe wali agasajja. Sajja byali waffe byaddagala nga bisawo bitambula bijja. Naye kye byakolanga nga biga nti nga beddagala ly'Abalogo. Y'Abalongo? Ali abalogo babanga ewaffe wali abalogo bangi abasezi. Ng'omusezi gye tumukola kuleka lukinga lugule anti adde ekyennyuma kyo olusamba bwati agwamu bugwe ne mubba ate abaganda baali bagenda tusansika mizingonyo mu nnyuma fewaffe mu baganda omusezi tumusongolera mizingonyo mu nnyuma omusiyazi twokyamuoki era agasajja gajjanga ewaffe ne gagamba bw'abaawo omusezi wano aveewo mangu nga tetulina kunyokeza ddagala agenda kwekuba ebigo 9 omusezi ave wano ko tugenda kunyokeza eddagala ajja kwekuba ebigo 9 wagenda okulaba abasajja abakulukulu abasezi
kampewa neggali yange tebagibba kati olwo gagenda kutunda eddagala wajjawo gaali oba ye mulogo yati ye mulogo avaawo kampe mu bino eggali yange tebagibba kakati asamba kudduka ki abalogo abo abasajja nga bajja kutunda eddagala kubanga omusezi akoze eki hadduse abasezi badduseewo kanabwe biba bakola today Cindy and Shiba bajja kukolayo olutalo olulala badiyakana akavubuka mukakube bulwaigwe nekasaba saba president nange nkobera kasebo bakabbiremu waliwo abalagira enziba gye babbamu naye nti tebiriiyo kenkukwatako nti wagenze omuvubuka yabaga nti kati ye pulezidenti wa ghetto kubanga yali pulezidenti wa ghetto yakola ki yavaawo nanga nze ndiwo kati abanuupu bamuvumye buvumi alien skin nawe okubira pulezidenti esimu ankoberako kasema nange buno butulina gye buva obutuli butraining kati waliwo eyakamusindisimu era gyezikawo n'entwe yako n'entwe naye kyembabuuza kiri kimu King Mike mwemu emotoka agagirina naye tekyaliwo King Mike agina yavaawo wano kana akavuka akali kangeegenya nakalwisi nakagulira benzi kagina bakagulira benzi are those the needs of ka Dr. T amale are those the needs of these people nabakira bana baddusi musibali ababuuza do you want cars do you want what we have already nikaduka bazine motoka ezo can they manage them anti kati alien skin agamali president wa Uganda lwaki atayagala okubeera president wa ghetto bobayagala okuyamba omuntu nze I tell people my friends for me I don't want to be a minister and I'll never be a minister. I don't want a job in the Museveni's government. The experience I've gone through, the suffering I've gone through, the killing of my political career, I have a very low appetite for working in government. It's government, the state house. It blood surges. Because of it. Kujiwenda bye mu government muno. Omuntu nakujiwako nakunyako nakunyalako. Ngaba neba mutunulidde bwe bati. Whenever I hear the word government or state house, blood surges. In your stream? Yes. I wake up at night. Is this how I would be rewarded? Were there no good things for you to remember in the government? No, nothing. You are on the plane all the time. You visited many times. But you visited many times. Can I go there? But you said himself in Makerere. Your own mouth. When I'm analyzing about this government, kakati kigasaki omuwala gweweereddemu essomero ate okumukyusiisa olubuto n'olumugjamu n'afa ng'alugjamu. Omuweeredde mu ssomero n'omufunyisa olubuto ali n'omuwa ssente ezirugjamu n'afa ng'alugjamu. Kati wali osomesa waaki? Kakati endi yange yali mbi nnyo. Neekwerabiza buli kalungi. Neerabiza buli kintu kyonna. And it's the end and the suffering of 10 years. Benyondo omuntu kakati nti mikwano embaga nakigamba nesali anybody who wants to help me I'm percent in the don't talk about a government job because the word government you cannot do a government job. This is Inside Out.